Omulabi waffe omulungi nkwaniza nnyo nate wano ku UBC TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omuweereza wo nze Lubega Micheal. Wabaddewo okukendeera mu nkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Kyokka yo eggulu eyatonnyeeyo yalese abaayo nga bafumbya miyagi era nga yawezezza millimeters 79.2, mu Adelaide millimeters 22.4, mu Kasese millimeters 10.4, so nga ate eyo mu Kampala zaweze millimeters 2.9. Bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga omukubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu bukiikakkono bwa ssemazinga wa Africa. Okwo kw'ossa ne kinuunampewo asimbye ku guyanja ogw'ebuyindi asika empewo ezandibadde zijja mu ggwanga lyaffe ne zidda ku guyanja ogw'ebuyindi ekireeseewo enkuba okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandagirize mu bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale awamu n'amasekkati. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja keera kwaka nga bwe kakubaakubamu. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubirayo enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu wano na wali nga n'awamu ejja kuba nga yeetobeseemu okubwatuka okw'eggulu. Yo ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe, okwo kw'ossa n'ekitundu ekyo eky'omu Kasese, ate yo amasekkati g'eggwanga lyaffe n'ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nga n'ekibuga Kampala mw'okitwalidde, ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29. Ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 25. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo bw'eggwanga lyaffe mu Nairobi ne Moscow tusuubirayo enkuba okutonya, so nga mu Dubai tusuubira akasana okwememula nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku degrees 39. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku UBC TV, n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Micheal.